Omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2022-2023 Distulikiti y'e Luwero yalemereddwa okusaasaanya ensimbi eziwera ddala obuwumbi 8.7 era zino zaddiziddwayo mu ggwanika ly'eggwanga. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyensimbi, singa omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga 3 Ogw'omukaaga nga waliwo ssente zitanasaasaanyizibwa disitulikiti oba ekitongole kya gavumenti kyonna era nga zikyali ku akawunti, zikwatibwa ne ziddizibwa mu ggwanika lya gavumenti. Ssentebe wa Distulikiti y'e Luwero Erasto Kibirango agamba nti ku nsimbi ezazzeeyo kuliko akawumbi kamu n'obukadde 4 ezaali ez'okuzimba essomero lya Ssente mu ggombolola y'e Butontomola. Kibirango obuzibu butadde kuyaweebwa omulimu gw'okuzimba okulemererwa okutuukiriza obukwakulizo. Ne tusayininga endagaano ffenna abakulembeze baatuyita ng'ennaku z'omwezi 19 January ne tubakwasa sayiti mu Gwokubiri batandike okukola construction. Yalibadde nga afunye banka garanti, banka kyesobola okutuukiriza tumuwa ssente tubaba nga alina obuzibu yebeezi erina okutusasula. Naye bwe tutuukidde mu kuggalawo omwaka nga kontrakiti ono taleetanga galanta. Endala obukadde 9 zaali za kuzimba bibiina n'okugaziya essomero lya St. John's Ennalongo era mu ggombolola y'e Butontomola nazo zazzeeyo era Kibiranga agamba nti baazibawanga obudde buggwayo. Kontrakiti yazisayininga mwezi guno Ogw'omukaaga naye ate bw'amala okusayininga kontrakiti eyo etwalibwa eri omuwabuzi wa gavumenti Solicitor General n'alyoka agikomyawo. Bwe twamalira omwezi Ogw'omukaaga nga kontrakiti eno okuva wa Solicitor General tennakomawo. Twagala kusaba ministry etuyambe ku mulundi guno at least ekkirize nti ne Luwero waliyo ba contractors abasobola okukola omulimu obulungi. Ensimbi ezaasinze obungi kuzazzeeyo obuwumbi 2.35 zaali za byakufuuyira oba micro irrigation scheme. Mu nkola eno gavumenti ekwasizaako abalimi n'abalunzi okugula ebyuma ebifuuyira wabula ng'okuzifuna balina omutema gw'ensimbi gwe basooka okusasula. Olina okusasulako ku 100 osasuleko ebitundu 25 ku buli 100 ng'abantu buli omwaka ogwedde baali 8 bokka abasobola okuba nga bataddeyo ssente ate ku luno balindoza 15. Okusookera ddala co-funding ali waggulu. Ekyokubiri ne mobilization abantu baffe tebamanyi. Ate n'ekyokubiri kati nga ku mulundi guli ssente ezo zaddayo ate mu kuzizza era zaakomawo late. Ensimbi endala ezazzeeyo obukadde nga 3 zaabadde za kusasula misaala era nazo Kibiranga agamba nti zazze kikeerezi ng'ebula olunaku lumu omwaka gw'ebyensimbi guggweeko. Omuntu bw'awulira nga waliwo abakozi ba gavumenti abasasudde naddala abasomesa ate wabeerawo ssente eziddayo omuntu ayinza okuwuza nti bunafu bwaffe naye ssente zino bwe baazongeza aba sciences gavumenti neetuwa mu tuyita supplementary ne supplementary eno yajja nga 29 Ogw'omukaaga nga tosobola kuprocessinga ssente era enkeera ate ne ziddayo. Omutawaana gwonna bagussa ku gavumenti. Ssente eziweereza late olumu ate bwe ziweereza zibeera ku guidelines ezitajja ssente ziri ku akawunti naye tebannakukkiriza onoozikozesa otya mubadde ndoza namwe muwulira n'ebya PDM naki. Abakulembeze b'e Luwero baagala gavumenti singa eba yakubaddiza nsimbi zino ezibawe mu bwangu naddala mu kitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi guno ekisooka basobole okutambuza obulungi emirimu n'okwewala ebyasengavuddemu nga zzeemu. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.